kati ne Kabaka ajja kutuuka kuva mu mikono gy'Abaganda wano we yagenze we bagamba nti abasawo bamugaye tagenda kuddamu kusemberera bantu bwe bakiyita batya agenda kiserebetu ng'omukuto gw'amenvu era Abaganda bwe bategendereze nnyo eyo embeera gye bagenda okubeeramu paka ku lunaku luli eyo yembeera gye bagenda okubeeramu wano wetuli yembeera gye bagenda okubeeramu paka ku lunaku luli Uganda yenkya ekiseera kijja kutuuka nga tewali Muganda asobola kulinnya ku kifo ekyo eky'Ekasubi nga tewali Muganda akkirizibwa kulinnya ku kifo ky'Ekasubi ebbanga ligenda kutuuka ekiseera kigenda kutuuka mu myaka egyo gye mbawadde myaka 5 nga tosobola kulinnyayo naye nga bwe bibadde bikolebwa Mayiga akutta Abaganda n'abalowoozesa nti bino tebabibajjaako mwe babayamba buki buyambi era n'akugamba nti enju tugizzaawo mu ngeri ya byabuwangwa manyi bw'oba ozzaawo enju y'ebyobuwangwa toba nga azimba akeedi kati kyolina omumubuuza nange singa bajjajjaffe abaazimba enju ezo eri mu 1882 Muteesa n'agiyingira mu 1883 n'akisa omukono mu 1884 singa yali ezimbibwa myaka egyo 12 Muteesa yaligenza okukisa omukono ng'agibaddemu Uganda yenkya bino ebintu Kabaka ye yabirinamu omukono ng'omuntu ate n'endala nga bibye ng'omuki ng'omuntu kati vaayo odde Mmengo obuuze bannange lw'olubiri lw'Emmengo ebirukwatako biri mu mikono ki nabyo ojja kusanga nga waliwo ekizikiza ebibuuzo bingi ekyapa ky'olubiri lw'Emmengo kiri mu mannya ga lubiri lw'Emmengo oba kiri mu mannya ga Ronald Muwenda Mutebi Uganda yenkya bava bwe bayokya Muzibwazaala Mpanga twabagamba enju zonna zibadde olw'okuba za ssubi zibadde zifuna obubenje naye enkola ya Buganda egamba singa Muzibwazaala Mpanga oba olubiri lukwata omuliro abataka ba Buganda bajja nga bakulembeddwamu Omutaka Mugema ne bayoola omuyonga ne balagira emirimu ne gitandika okukola ki okukolebwa era mu bbanga tono ekyo ekiba kiteekeddwa okukolebwa kuba abataka bwe bajja n'abakozi gundi yakola guno omulimu gundi bano be bakola guno omulimu ab'ekika gundi be bakola guno omulimu nga tewaliwo osobolera gamba nti Muzibwazaala Mpanga asobola okumala emyaka 15 nga tannaddawo bo buli kika kimanyi omulimu gwakyo ate kiyaayaana okulaba nga kigukola kati bano bakugamba tutaddewo akakiiko tugenda mu lukuŋŋaana lwa UNESCO Canada tugenda mu lukuŋŋaana lwa UNESCO Saudi Arabia kati ne baleeta Katikkiro ayogere nnyo nali mu Saudi Arabia ne bajja olukalala UNESCO ku lukalala lw'ebifo ebiri obubi kati olaba nti nno bambi akwagaliza bambi ayagala mubeere nga UNESCO mukola nayo naye bw'omubuuza UNESCO egatta ki ku masira g'Ekasubi tolabawo kyegattawo kiki sente Abaganda be bazitoola Uganda yenkya olubiri olwo waliwo ekiwandiiko kye baafulumya mu 1997 ng'amagye gava mu lubiri pulezidenti kye yakwasa Ssaabasajja Kabaka ng'ekyapa ky'oluki mu 1997 ng'ekyapa ky'olubiri abamu ne tubuuza ekyapa ekyo kiri mu mannya ki era kitwala ttaka kikavalinga ttaka ki bwe twogera ku ttaka ly'olubiri lyonna mweriri oba erimu lyasalwako ng'era lyasalwako mu bugenderevu kati nga bw'olaba
ettaka eriri wali Muganzi Lwazza boolaba ettaka eriri ku Ministers Village ewa Entinda wano va ku Butikkiro naye awawaddako bwe baguziza Ssebalamu nditegedde bulungi ettaka eryo lyonna kweriri awo n'okudda ku Eagles Nest oba lino Ring Road lyokka erizingirwako Ring Road lyokka lyeririwo kati ebibuuzo biki nti ttaka kinaki ekyapa ekyo kikavalinga ttaka kinaki kyenkana wa era bakikuba mu nkwawa ne basigala nga bakikuumye nga kyakyama kati ate nakyo bw'okivaamu ate n'ogenda nga waliwo poloti 10 n'ezisaliddwa omwo mu lubiri mwennyini luno olw'omunda oluliko Ring Road era nalwo bw'obuuza nga bevayo bekangabiriza kati gwe oyogera ngani Uganda y'enkya kati basala mu kyapa kya Bulange ne basalamu ebyapa 3 ne basalamu Namulondo Investment ne basalamu Lekiziba ne basigazaawo n'ako akaliko Bulange ekizimbe kya Bulange kakati ne bakwata kino ekyapa ekizimbe kya Amini ekyamasengere ne bakugamba nti bakitonedde Ssaabasajja Kabaka kirabo kye ekyamazaalibwa g'emyaka 6 ndowooza bwe kityo kakati tosobola kuŋŋamba nti waliyo Kabaka ng'akyalina ekitiibwa ate gwe basobola okukwata ebintu mu Bwakabaka bwe ne babimutonera Uganda y'enkya ebirala byefiiriddwa kyekitiibwa kya Kabaka ekitiibwa tekikyaliwo kyafa dda kifiiridde mu myaka gino ate wane ku 10 wo kikoze eki kyali kyafa dda oba kifiiridde wano mu 10 eri baatandika omusingi naye ne bajja nga bateekateeka kati ennyanjuluza bwe kiba nti kwali kusimba kimuli bino byekunnyonnyola buli kati kyanjuluza n'olaba kino ekimuli kyali kya bulabe kino ekimuli kyali kya bulabe olaba Kabaka bwali olwaleero nga bamukweka bamujja wano bamuteeka wano bamujja wano bamuteeka wano bamujja wano bamuteeka wano nga n'Abaganda bayaayana ngera we baali bayaayana ku muzibu azaala mpanga nga bajookya weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikkuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo property management n'abasaveya abakugu abatakufere twekwate ku nsonga zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 26 58 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Uganda y'enkya endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa weebale kulaba mu kutu gwa Uganda ey'enkya. okoze kyattendo nnyo kubeera nga otwegesa amaaso ate era n'otuwa obudde akawungeezi amakya olw'eggulo ettuntu lya leero
oba ekiro kya leero. Nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala ne mukadde wange mu birungi mukadde wange soko namusize kuba tulaba tugende ate mu mulama gw'olwaleero. Okusooka byonna nebaza Mukama Katonda atukulembedde n'atutuusa wano olwaleero. Ate era mwebaza olw'okutufuula abaweereza bamu naye mu mulembe guno. Nanzizaako okulamusa abalabe baffe ab'omukutu gwa Uganda ey'enkya yonna gye muli. Mwebale okubeera nga mugoberera ebyo bye twogera. Era bye mukola bituwa amaanyi nti ddala twogerera mu ttaka eggimu mu abantu baffe, ate era mutuwadde omukisa okuba nti bye twogera kuliko ababitwala ng'ebikulu era abamu ne babikolamu ne notisi ezijja okuyamba abaana n'abazzukulu ab'ebiseera eby'omu maaso. Yes. N'olwekyo ntumirako mukyala Joyce Namuddu wonna wooli. Ntumirako mukyala Fatuma. Ntumirako omwami Muliisa. Modekai Muliisa. Alozias Matovu Junior. Waliwo omwami ali awo e Sydney mu Australia. Nkulamusizaako nnyo mukadde wange. Waliwo n'owe Denmark. Waliwo n'omwami omulala ali mu Cairo wano mu Misiri. Waliwo era n'omulala omuzirandiga omwali mu Amerika. Omwamerika mu Wansenene owa wano mu kyondo kya Buwalabu Wandiga. Sebo nkutumiddeko era mbaagaliza ekisa kya Mukama Katonda mwenna. Weewaawo ye mukadde wange mu birungi olwaleero tugenda kwongera okuttanya ku nsonga ezigenda maaso mu nnyaffe Buganda. Era sebo tugenda kukwata ku nsonga eya ebyonoonese, ebifudde, ebitagenze bulungi n'ebibbiddwa. Kuba allegations zibadde mpitirivu nnyo ku ebyo emivuyo egyetobese mu administration ya Buganda, mu nnyaffe Buganda. Bingi nnyo ebizze byogerwa era bizze bigambibwa. Allegations of corruption, embezzlement n'okubulankanya ebintu ebitali bimu. Nenjagala tukoleyo program namutayiika ebintu bino okubizuula n'okubinnyonnyola. Waliwo abantu ab'enjawulo bazze babyogerako nenfuna ekinyegenyege n'okuva mu maloboozi ago ag'enjawulo. Neŋŋamba ndoza kigwanidde okubeera nga tukuba tooki tutunuulire bweba nga weebiri effect oba ebintu bino byonna impact ereeteddwawo n'obuzibu obulekeddwa oba eddibu erirekeddwa mu buzibu buno n'ebizze byogerwa ku bigenda mu maaso mu ggwanga Buganda okusinga ddala okubulankanya ebintu ebitali bimu. Mu myaka 11 nja kutandikira kujja Katikkiro Charles Peter Mayiga. Mu myaka 11 mukadde wange biriwa byolaba n'ogamba nti mu kisanja kya Katikkiro Charles Peter Mayiga bino bye bikumpanyiziddwa, bye bibulankanyiziddwa okukomekereza nga nnyaffe Buganda efiiriddwa obutitimbe n'obutitimbe, efiiriddwa ebintu nkumu, ebyenkizo n'ebirala. Biriwa bye tufiiriddwa mu myaka 11 okwawukanako ku birungi bye twayogerako mu myaka 11 egya Katikkiro Charles Peter Mayiga. Ebirungi mwabyogerako nani? Ekiwasengeka ebirungi omukulu byakoze amagero. Is a good orator. Buganda efunyemu nti agiwanise naye musajja mwogezi lusiriza ntamu. Okay. Nontegeeza omusajja akutte eddamula mu buvumu bingi biwayogera. Olwaleero njagadde bana Buganda babadde babuuza ekibuuzo kino nazze babyogerako. Buganda byefiiriddwa awabadde obukenuzi, obubbi, obukulupya n'okukumpanya ebintu ebyenjawulo era birese ddibu ki ku ggwanga Buganda. Mpozi kyenyinza okugamba nga era bwe nakyogera ku mulundi oguyise nti obuzibu
Mayiga bw'atadde oba obulemu Mayiga bw'atadde ku Buganda Abaganda bajja bulaba mu myaka 5 abali baawo. Yes, right. Nga bw'olaba nti batono nnyo abaaliwo mu mulembe we bakolera endagaano y'olwenda abaategeera nti bagenda kulaba obuzibu bwa Saapolo Kaggwa. Kakati nga bwe tulaba olwaleero bali abasinga era obadde obasanga abazzukulu baabo nga bakubuulira bwe baafuna Daudi Chwa bwe yabawa mayiro. Naye kakati olwaleero ndowooza buli muntu atandise okuloza kwekyo ku nsigo ey'obutwa Saapolo Kaggwa gye yabasigira bwe baali batudde n'abafuzi b'amatwale nga beekobaanye okukola endagaano y'olwenda yakwata Buganda n'egiyuzaayuzaamu obulere. Yes. Era buli Muganda ne bamugamba nti kakati wano wawo wa bwannannyini kuli okukolera awamu okukuuma ensi y'Abaganda. Omwoyo ogwo ne batandika ogukuba ogenda nga baguwummulamu ebiki nga bagusaanyaawo baguwummulamu ebituli. Kati olwaleero bw'olaba ebiri ku ttaka lya mayiro, bw'olaba ebiri ku mateeka agakolebwa n'ebirooto by'abo abali mu kuteekateeka y'okulaba nti Omuganda asigala nga mmomboze, omanya ekyo Apolo Kaggwa kye yabasigira. Yes. Kati ate wano nga tuli mu ekyo okugenda okufuuka emmomboze, ate Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga waatujje ate n'atukunguzza kumpi kugenda kutusuula mu nnyanga. Abasinga gye bagenda okulaba nga bali mu myaka 5-4 okuva kati balyoke bamanye obulwa obwali bubajjidde, naye nga obulwa obwo buli lwe babulabako bwe balaba ekidde ekyo omulimu gwabwe gwalinga gwa kkuba ngalo. Era abantu ekiddo ne bwe kyewuuba obwewuubi bwe kiti omuntu akirabako akuba bukubi nki ngalo. Kakati ebyo bye bimu ku bigenda okuba ebibala byaki. Naye kyenyinza okusookerako gwe mwoyo ndowooza ogwali e Kasubi nti Abaganda bangi babadde bamanyi amasiro g'e Kasubi nga tugiyite landmarks ya Buganda. Ya Buganda. Naye ekiseera kijja kutuuka nga tewali Muganda asobola kulinnya ku kifo ekyo ekya Kasubi. Nga tewali Muganda akkirizibwa kulinnya ku kifo ky'e Kasubi. Ebbanga ligenda kutuuka, ekiseera kigenda kutuuka. Mu myaka egyo gye mbawadde myaka 5 nga tosobola kulinnyayo. Naye nga bwe bibadde bikolebwa Mayiga akutta Abaganda n'abalowoozesa nti bino tebabibajjaako, mwe babayamba buki buyambi. Era n'akugamba nti enju tugizzaawo mu ngeri ya byabuwangwa. Manyi bw'oba ozzaawo enju y'ebyobuwangwa tobanga azimba akeedi. Kati ky'olina omubuuza nange singa bajjajjaffe abaazimba enju ezo eri mu 1882 Muteesa n'agiyingira mu 1883 n'akisa omukono mu 1884 singa yali ezimbibwa myaka egyo 12 Muteesa yaligenza okukisa omukono ng'agibaddemu. Bwe biba ebyobuwangwa bizibu nnyo ng'okubikwatako mumala emyaka naki n'ebisiibo. Kakati kiki kye muyinza okukola mu byobuwangwa bya Buganda bwe biba nga okubikolamu ekintu ebiseera by'omala giba mu myaka 15, giba mu myaka 10,
giba mu myaka 2 abaganda balina kye basobola okukola kati ekyo kyekisooka okutta omwoyo gw'abaki gw'abaganda okuddamu okutinkiza n'ebyabwe. Yes. Naye wano olabanga omuntu akwagaliza obuwangwa bwo bukole ki bubeerewo era bw'aba olina ekikunakuwaza n'akwetegereza mu maaso bw'ati ng'alaba onakuwadde olw'ekyo naye ng'anakuwala ate yanakuwala nnyo n'okusinga. Omwana oba twalikoze naga okusinziira ku nnaku gye tulina tetusobola. Bwave bwe bayokya muzibu azaala mpanga twabagamba enju zonna zibadde olw'okubaza ssubi zibadde zifuna obubenje. Yes. Naye enkola ya Buganda egamba singa muzibu azaala mpanga oba olubiri lukwata omuliro abataka ba Buganda bajja nga bakulembeddwamu omutaka Mugema ne bayoola omuyonga. Yes. Ne balagira emirimu ne gitandika okukola ki okukolebwa era mu bbanga tono ekyo ekiba kiteekeddwa okukolebwa kuba abataka bwe bajja n'abakozi gundi yakola guno omulimu gundi bano be bakola guno omulimu ab'ekika gundi be bakola guno omulimu nga tewaliwo osobolera kugamba nti muzibu azaala mpanga asobola okumala emyaka 15 nga tannaddawo. Bo buli kika kimanyi omulimu gwakyo ate kiyayaana okulaba nga kigukola. Kati bano bakugamba tutaddewo akakiiko tugenda mu lukuŋŋaana lwa UNESCO Canada tugenda mu lukuŋŋaana lwa UNESCO Saudi Arabia kati ne baleeta Katikkiro ayogere nnyo aga nali mu Saudi Arabia ne bajja olukalala UNESCO ku lukalala lw'ebifo ebiri obubi. Kati olaba nti nno bambi akwagaliza bambi ayagala mubeere nga UNESCO mukola nayo naye bw'omubuuza UNESCO egatta ki ku masira g'e Kasubi? Tolabawo kyegattawo kiki? Sente abaganda be bazitoola. Kati eza UNESCO zaaki? UNESCO ekigibeeza mu masiro kiki? N'ekigibeezaayo ze endagaano ze bagenda okukola nti ekifo kino kifuuse kya nsi yonna amateeka agakifuga gaaki gansi yonna. Kati abaana abajja musugumbiza tugenda kutereka Njole Kasubi babaga wano tetukyayagalawo bantu ate okusinziira ekifo kino bwe kiri ekiri international tulowooza waliwo ne security etali nnungi tugenda kufuna abasirikale nga tubajja Kenya tugenda kufuna abasirikale tubajja South Africa nga be bakuuma wa nga bo bagamba simanya gano masiro g'Abassekabaka nga tebabimanyi mu biwandiiko balina mateeka maki mateeka malala. Okiraba bintu ki ebirala ebifiiri Buganda byefiiriddwa? Ebirala byefiiriddwa kyekitiibwa kya Kabaka. Ekitiibwa tekikyaliwo kyafa dda kifiiridde mu myaka gino ate wane ku 10 wo kikoze eki kyali kyafa dda oba kifiiridde wano mu 10 eri baatandika omusingi. Yes. Naye ne bajja nga bateekateeka kati ennyanjuluza bwe kiba nti kwali kusimba kimuli bino byekunyonyola buli kati kyanjuluza n'olaba kino ekimuli kyali kya bulabe kino ekimuli kyali kya bulabe. Olaba Kabaka bwali olwaleero nga bamukweka bamujja wano bamuteeka wano bamujja wano bamuteeka wano bamujja wano bamuteeka wano. Yes. Nga n'Abaganda bayayaana ngera we baali bayayaana ku muzibu azaala mpanga nga bajookya. Kati ne Kabaka
ajja kutuuka kuva mu mikono gy'Abaganda wano we yagenze we bagamba nti abasawo bamugaye tagenda kuddamu kusemberera bantu bwe bakiyita batya agenda kiserebetu ng'omukuto gw'amenvu era Abaganda bwe bategendereze nnyo eyo embeera gye bagenda okubeeramu paka ku lunaku luli eyo yembeera gye bagenda okubeeramu wano wetuli yembeera gye bagenda okubeeramu paka ku lunaku luli oli bwakugamba nti abasawo balagidde Kabaka alekerawo okusembera mu bantu abeereyo bbali agenda era wano mu kwetegeka amangu b'okusigala nga bakutte bino bakuleetedde be musinga okwagala ekyabajja kuleetera Semakookiro luli bakuleetera Ejjunju luli bakuleetera Essanga lya Mbogo luli bakuleetera Wasajja gwayagala okuzinamu olwekyo bwe kasola bakujjunju ng'ozina gwayagala okuzinamu olwekyo n'okuba ennyo engalo bw'olaba ku Semakookiro ng'okuba engalo ayagala okuba akalulu akoluleekereeke bwe baleeta Ssanga lya Mbogo ng'okuba akalulu naye bino ebyono nze kugamba kiserebeto nga omukuto gw'amaki gw'amenvu Mami kikyogame ekitibwa kya Kabaka tekiriiwo tekikyaliwo Kabaka nga bwe bamuleeta ne bamufunira embiri gy'agenda okubeera naye ng'embiri ezo ziriko ettaka abalikayanira naye nga bano bakikola mu bugenderevu ati tumuteeke wano bwe tumanyidde ddala nti ettaka lino liriko nnyini lyo mukulu John Katende nga looya yali amanye ebintu bibaalinga bakola ebintu bino tebyaliwo by accident mukulu Bale Mugera amanyi mukulu John Katende amanyi mukulu Birigwa amanyi Charles Peter Mayega amanyi kakati ogenda kutuuka nga bakugamba ffe twabina ebintu Kabaka ye yabirinamu omukono ng'omuntu ate nandala nga bibye ng'omuntu kati vaayo odde Mmengo obuuze bannange lw'olubiri lw'Emmengo ebirukwatako biri mu mikono ki nabyo ojja kusanga nga waliwo ekizikiza ebibuuzo bingi ekyapa ky'olubiri lw'Emmengo kiri mu mannya ga lubiri lw'Emmengo oba kiri mu mannya ga Ronald Muwenda Mutebi mpulira ziri embiri endala olw'ebbanda kireka olw'ebamunaanika olw'ebamunaanika ate lw'olulala lwo lwamuteesa naye kati olw'ekireka n'olw'ebbanda mbiri za Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu era ezo famire ze bwe zizikayanira za ddembo zikola ki ozikayanira era yo tebakkiriza ffe tetukirizibwayo kugendayo bakukyalayo bakola kutya olw'okuba nti nno Ssaabasajja Kabaka abaddewo ng'osobola okukola ki naye yo oyinza n'okusanga ebiwandiiko nga byogera Ronald Muwenda Mutebi ng'omuntu kuba jasi ziri byali bintu bya Namasole Saala ye ng'omuntu ebya kitaawe byeyasikira okuva ku mugabo gwa kitaawe gwe yamuwa kati ye ono gwe yakola ki
gwe yawa abaana be Saala Akabejja. Naye kati bw'odda mu lubiri lw'Emmengo osobola okulabawo ekitiibwa kya Kabaka, kuba lwe lubiri lwa Buganda oluki olukulu lwe lwalisoose okujjayo ekitiibwa kyaki kya Kabaka. Ekyokubiri, olubiri olwo waliwo ekiwandiiko kye baafulumya mu 1997 ng'amagye gava mu lubiri. Pulezidenti kye yakwasa Ssaabasajja Kabaka ng'ekyapa ky'oluki 1997 ng'ekyapa ky'olubiri. Abamu ne tubuuza ekyapa ekyo kiri mu mannya ki era kitwala ttaka kikavalinga ttaka ki? Bwe twogera ku ttaka ly'olubiri lyonna mweriri oba erimu lyasalwako ng'era lyasalwako mu bugenderevu. Kati nga bw'olaba ettaka eriri wali awali Muganzirwazza, bw'olaba ettaka eriri ku Ministers Village wano va ku Butikkiro naye awo awaddako bwe baali baguzizza Ssebalamu. Ettaka eryo lyonna kweriri awo n'okudda ku Eagles Nest oba lino Ring Road lyokka erizingirwako Ring Road lyokka lyeririwo. Kati ebibuuzo biki nti ttaka kinaki ekyapa ekyo kikavalinga ttaka kinaki kyenkana wa? Era bakikuba mu nkwawa ne basigala nga bakikuumye nga kyakyama. Kati ate nakyo bw'okivaamu ate n'ogenda nga waliwo poloti 10 n'ezisaliddwa omwo mu lubiri mwennyini luno olw'omunda oluliko Ring Road. Era nalwo bw'obuuza nga bevayo bekangabiriza, kati gwe oyogera ngani? Kakati nze wenkugambira n'ekitiibwa kya Kabaka kigendedde mu guno muki omulembe. Tugende ku kitiibwa kya era Kabaka mwebyo mwe bajjidde mwe baleetedde enteekateeka emuwamba bo n'okumufuga nga wa bantu ba lubatu nga be bamwetoolodde be bakola ebintu byabwe ne babimuteekako ng'ebibye. Kati basala mu kyapa kya Bulange ne basalamu ebyapa 3 ne basalamu Namulondo Investment ne basalamu Lekiziba ne basigazaawo n'ako akaliko Bulange, ekizimbe kya Bulange. Kakati ne bakwata kino ekyapa ekizimbe kya Amini ekyamasengere ne bakugamba nti bakitonedde Ssaabasajja Kabaka kirabo kye ekyamazaalibwa g'emyaka 6 ndowooza bwe kityo. Kakati tosobola kuŋŋamba nti waliyo Kabaka ng'akyalina ekitiibwa ate gwe basobola okukwata ebintu mu Bwakabaka bwe ne babimutonera nga Ssaabasajja Kabaka yenna nnyini Bwakabaka ne bamutonera abasajja be ne bazimbamu ekintu ne bakimutonera ku mazaalibwa ago ag'emyaka gye 6. Ekyo kiri simple logic, kisoboka nyinimu. N'ogenda mu maka ge n'ozimbawo enju n'ogimutonera oba ku kibanja kye n'ozimbako enju bamugamba ekirabo kiikyo. Ebirala biriwo ebyoleka ekitiibwa kya Kabaka okusereba oba okuggweerawo ddala okunaabuuka mu kisanja kino. Endagaano ezikolebwa ne baani? Kati era waliwo enju gye bamutonedde kati mu
mu myaka gineje yada weza nkaga mwenda kaya mwenda waliwo ettaka eryo ery'ekigo yes bakolako projekiti ne bazimbako amayumba nabo baana abakoleyo baana bakyayina yes era bamutoneddeko enju waliwo projekiti eyo eno gundi nzirabire ne yes kati projekiti eyo ezimba amayumba oba ne bagatunda oba ne bagapangisa kati nako bamutoneddeko enju abakoleyo abo bakoleyo bakyayina anyway it's whatever it is Mirembe Villa yes a project eyo kati ku mazaalibwa gano gatabaddeko bamutoneddeko ki agosiga mwaka ogwere gwe nalaba nga alambulova sigeegogoyo awo ate yali gindi Sentema Sentema yes Sentema I remember Sentema yakwana mulaba mwaka ogwo kakati bwoweebuuza nti bweba project eno yakolebwa ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka ery'ekigo ewali project ya Mirembe Villa endagaano yakolebwa etya abazimba balina loolo ki ne Kabaka alina loolo ki mu ndagaano eyo kuba bw'oŋŋamba nti endagaano okwegatta gye bayita batya endagaano eyo is a corporation MOU Corporation Agreement nti Ssaabasajja Kabaka aleese ettaka yes bano bo baleese ssente bazimbeko ki yabaleese ssente na byonna bagenda okukolerawo kitegeeza nti abagundi abakoleya bano batuula ne Ssaabasajja Kabaka ne bakola endagaano ey'okuddukanya projekiti eno nga ne Ssaabasajja Kabaka mwali kakati bwe kitegeeza nti projekiti ya Ssaabasajja Kabaka ne bannamukago be kakati ate bannamukago bayinza batya okugamba Ssaabasajja Kabaka nti tukuwadde amakulu ag'enju ku projekiti ya Kabaka kuba alese ettaka oba ntegeera nkutegeera bulungi kuba mbadde mmanyi kyekyandibadde ekituufu mu butuufu bwakyo nitugenda kuzimbako amayumba tukole kino na kino omulimu ogwaffe gwe guno nawe ogugwo gwe guno ye cooperation agreement tugenda kukwatagana bwe tuti ne bwe tuti era bwe tutunda amayumba gano tugabana bwe tuti ne bwe tuti naate ye bamutonerako kati ne bamuzimbirako enju gye tuyita amakulu ge baamuwa ng'aweza emyaka 69 kati ekibuuzo ziri ezisigadde zaani era endagaano eno ennyonnyola ki mu byakolebwa kuba yoono bano baazimba ne bajjako mu lulimi oluyizi tukiyita kifi kya nannyini nsiko kwe tuyigidde ne bakimuwa kyo ne kitegeerekeka nti ekifi kino kya nannyini nsiko mu kuyigga teyabaddeko ne mu basembwa teyabaddemu ye yabadde waka naye olw'okuba ye nannyini ki nsiko kwe tuttidde ensolo ekifi kye kiikyo kakati kyekyebuuzibwa endagaano ezikwata ku Mirembe Villa zisoma ki zisoma nti Kabaka ali paati oba waliwo bannannyini Mirembe Villa abalala abali emabega nga Kabaka bamukozesanga ngabo yaabwe ye ne bamusunirako akake
okiraba kati ebyo bye bimu ku bye nkugamba nti ekitiibwa kabaka bw'atyo. Eguuni endala ezimuleeteddwa nga tukyali ku kitiibwa kye ebirala bwendaba ebintu abantu bye basongako nnyo ekya ebikujjuko ebinyumu nti namuleeta ku buli kintu kyawali amasanyu binyumu bino nkuuka bino biki ajansi babadde bakola ssente awo tewali okwolesa okunaabula oba okumalamu ekitiibwa kya kabaka. Wabadde naye babadde bakola ssente naye nga mu kukola ssente kyenkugambye nti oteekwa okuba nga weetegereza nnyo nga bw'otuuzaawo wamala osobola omutunuulira nogaa naye wamala wa mutima mubi oba n'omutunuulira nogaa naye wamala wa mutima mulungi. Kakati bano abasajja obadde oteekwa batuula n'obatunuulira n'ositukamu n'oyimirira n'obatunuulira n'obanga atambula naye ng'obakola ki okusobola obbategeera kuba bategesa amazaalibwa bategesa abayimbi ne bwe bagenda okuleeta abayimbi bannange nogaa nebagaa naye byayagala era gwe bw'ogenda weesansabaga nga akanyonyi ke bakutuddeko ekiwawaatiro nagaa teweesansabaga njuki bw'ogenda okuvaayo eri ovaayo oyomba botya okuyombera mu maaso ga kabaka baleesa omukyala asaze siriiti okuva wano okutuuka mu kiwato bw'agira okugulu bw'ati ogayeyi bannange anze guno omukolo kangukole ki oba ogenda weesansabaga n'osanga abasajja wali oba abavubuka ate muzeeyi kiki kati kabaka ne bamuleetera ebintu ebyo aga mwana wange Ssaabasajja kabaka yasinga okubyagala ebyo byayagala nti n'osooka otangaliriramu baga gwe tomanyi tulabye bwe yakoze bw'ati n'asanyuka tulabye bwe yakoze bw'ati n'asanyuka kati ekyo nakyo kibadde awo. Kati ekyokubiri oteekwa kubanga ate oli mukkakkamu nga bino bw'obituulamu oyiga buyizi nze bye binnyambye okutegeera Mwami Mayiga bye binnyambye bw'ayogera ennyo ne sikuba nki era toli omu kuba mukubira engalo nze sikuba ngalo si mukumukyawa naye nsobola okutegeera kubaze omu ku bakama bange abantendeka yagaana ngu mukubira engalo yali nnyo ku lusegere lwa Muteesa nagamba abakuba engalo be batunda Muteesa kati tonkubiranga ngalo kali nange nenkyawa abakubi baki ate bwe neetegereza engeri abantu gye bakubamu engalo nga yabukuusa ate nenyongera okutamu abakuba engalo so toyagalira ddala bakubi ekino abazikubira gwe saagala bate zirina kyezinyongerako olyagira bugizi bwati genda owulira ekibiina kyonna nze nkugambye bateekateeka okutta Muteesa bateekateeka okutta Ssekabaka Muteesa naye abantu abaali mu nteekateeka ne bamanya nti olwaleero lwe tumuwaayo naye ne bagenda mu maaso n'okukola ki n'okuteekateeka nga tebaddiriza era nga bw'olaba Kabaka Mutebi bwe yabadde nti bateekateeka amazaalibwa ge nga bamanyi tagenda kuba ku maki naye ne bagenda maaso ne batayimiriza kintu kyonna kati n'abamuteesa babagamba abagenda omutta bajja ne baga nti Kabaka yatugaana
kati bwe tunaboola abantu tunasigazaani ne bagateekateeka kwe waliise ku kasiki Muteesa kwe baamuttira amazaalibwa nga gankya tegaaliwo naye nga bano baali bakoze eki bategeezeddwa naye Abaganda nga bamaze okulaba ebyo byonna era bakyakuba engalo wakati mu Ssaabasajja Kabaka gyali abatumidde ategedde ekyakuba engalo ne bakuba Ssaabasajja Kabaka gyali mulamu abategedde ekyo ne bakuba engalo Ssaabasajja kati ali Namibia ne bakuba enki ate ne baba bawulidde era beefuula abatategedde akati biri ebyaba w'ekitiibwa Kateregga ebyo byonna Abaganda babibiseeko tebaagala kumanya tebaagala kufumiitiriza naye Kateregga yabadde ayogera ki kitukwatako tekitukwatako ekyamazima ye Ssaabasajja Kabaka gye batugamba gyali ebyo byonna tebaagala kukola ki bwe tudduke nga badduka tudduke kakati bwetutyo bwe tuzze tutambula ebintu byaffe bimogoka kimu ku kimu kimu ku kimu kimu ku kimu kimu ku kimu ekitiibwa kya Buganda kikyaliwo ng'oggyeko ekya Kabaka ate ekya Buganda tekyadda kuvya ddala 1993 ekitiibwa tekyadda era Pulezidenti kye yatuyambako n'atugamba nti Ayobo teyakola bubi okweyambisa emmundu okugyawo obwaki yali yeeyambisa bantu bano abali mu gavumenti yakola ensobi ne bajjawo obwaki bano abali mu gavumenti emmengo singa be bajjawo Obwakabaka bwa Muteesa nga tebawadde Obote lukusa kukwata mundu kubulumba tewali badde akayanira Bwakabaka omuyembe gwamuvundira mu ngalo kati guno omulimu bwe gunaaba gumaliriziddwa tewajja kuddawo akayanira bwaki sebbanga lyonna lye tumaze ery'emyaka gyonna Ssaabasajja Kakalunda Mwenda Muteerwa abeereddewo tewali kitiibwa kya Buganda kino kigundi bakiyita ki bino bibensheni ebibeera mu mayumba ebinene musobola okutulwa abantu abasatu ne banaaba jacuzzi bathtub ebyo bibastab ebyo mwe babadde babakunyiza ne babakunya ne babakunya ne babasiimulamu omwoyo gwo paka lwe gutebengeredde ne gukola ki kati Omuganda bamugamba bamukubira bukubizi ntoli takyalina kalowooza takyamanyi nti nze neeyize emmere abamukubira bukubizi nki ntoli teri basajja babuuza era Kateregga yamira pini okuyimirira mu lukiiko olwo n'agaatu fe abeeyinza Professor Kateregga w'amaanyi nnyo ayinza n'okisasulira ayinza n'okisasulira ayinza n'okisasulira ekyo ekibuuzo tekyali kyangu tekibuuzibwa nga bakulu ate oba olaba nga omukulu yajja n'ayimirira namugamba bwe munaŋŋambwe nabakkiriza ennyonyi tezibulwe ebifo tebyibule mu myaka gyonna abantu bateekwa okutegeera ani nannyini buyinza
sebbanga linatulabawo eri mulaba kabaka fe abatunuulizi tulaba nanyini buki nanyini buyinza Mami Njuki mu myaka 3 yes gyonna gye tutambudde tewali kitibwa adi n'akanigusa kolaba nti akalaga nti ekitibwa kya Buganda kikino weekiri era anti wuliriza abantu bayimba kiki kiyimbe nze ku kapasite y'Abaganda baliyogedde olunaku olwo kabaka ne bamulaba singa ekitibwa kyaliwo singa babadde Abaganda bakyalina tebaweddeemu nga tebabakunyakunyiza ne babakamula paka langi ya Buganda lwe bakoze eki Mami Njuki nga nze ekitibwa ninga akirabawo nga ndaba amaanyi weegali gw'okiraba ne Katonda bw'ali kwazika amaaso ganjazise biriwo ebyongedde okunaabula n'okumalawo ekitibwa kya Buganda biriwa ate kasita kabaka aggwamu kati kitegeeza kudda ku drawing board kunoonya miwaatwa mirala Abaganda mwe basobola okuyita okuddawo byonna bye tuyimba ekitibwa kya Buganda kyava dda byonna ajasi muyimba buyimbi kunyumirwa era kyova olaba nti wakati basinga bayimba kitiibwa kya Buganda oli bwanywa ennyo omwenge n'asanyuka n'alowooza kanyimbe ku kitiibwa kyaki kya Buganda bwe babeera mu bikujjuko simanya nkuuka simanya biki ne bayimirira mbu bayimba ekitiibwa kyaki gwe tokiyimba anti ekitiibwa kya Buganda okiyimba osooka kumanya makulu ga luyimba olwo amakulu kyogamba Abaganda tebagamanyi abaleero abaluyimba oluyimba abaleero abaleero tebagamanyi bayimba lwa kinyumo kiri kyoyogeddewo singa babadde bagamanyi ekyokukola baali badde bakitegeera oli n'ayimba nti abazira ennyo abaatusooka balwana nnyo mu ntalo ne balyagala nnyo eggwanga lyaffe naffe tulikole ki tulyagalenga ne kabaka eri basabira musabire naye ate abantu n'osanga nga olwaleero babalimbalimba nti eggwanga lyabwe ye kabaka nabo ne bakkiriza nti ewamma kabaka ly'eggwanga eggwanga ly'Abaganda ne baligabanagabana ne bateeka n'obusajja awo ne bubajooga ne basigala nga bayimba ekitiibwa kya Buganda ne kajja kakangabala mu lukiiko kalinga kakamuje ennyonyi tezijjule ne basigala nga tewalina musajja asobola kugamba nti gwe sawansi obugulu neko nane kakangabala nga kakamuje bwe mbakkiriza ogera okulaba kabaka ennyonyi tezibulwa ebifo bwe mbakkiriza kabaka tabule bwanywera bonna ne basirika ne batambula ne bafuluma ne tutandika kukolimira bbali kati tumanya amakulu g'oluyimba kitibwa kya Buganda tumanyi lwaki abaana baleero katulwane nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abaakola ki abaafiirira bali baakola ki naye oyogera n'omuntu n'alyoka ajja n'ajja n'ebiboozi mubiru bajja kutta mubiru bajja kutta bananga basajja b'odumba mubiru bajja kutta mubiru bajja kutta ogamba abantu abaazira ennyo abaatusooka balwana nnyo mu ntalo
abantu no basangeyo mu biseguusi nga bagasimaya bali mu ntabaalo kali tuli eno mu ntabaalo no bagamba entabaalo zaki ani mugabe wamwe mu lutabaalo olwo olutabaalo olwo ekigendererwa kyalwo ki tunoonya jajja muwanga no bagamba banoonya jajja muwanga ate baba mu lutabaalo muli kuki tuli mu lutabaalo tunoonya Ssekabaka Kiggala okunoonya Ssekabaka Kiggala nalwo olutabaalo nga nekiyitibwa entabaalo tebakikola ki kati kwoteeka ekitiibwa kya Kabaka kiweddewo ekya Buganda kiweddewo n'okutunda naye buli omu ayagala agyekubiseeko ebifaananyi n'omulabe waabwe buli omu ayagala ayimirireko n'omulabe waabwe yeekubyeko ebiki ebifaananyi abannange neneekubyako ne Katikkiro ekifaananyi neneekubyako ne Katikkiro ekifaananyi anze mbakubiriza ebifaananyi byammwe temubyokyanga manyi Abaganda ba wano balina embeera bwe banyiiga ne banyiiga olugenderezo ate bwe basanyuka ne basanyuka oyo kimwegere Wambwa lwaseka mu lumbe lwaki mbe lwawante kati mbakubiriza ebifaananyi byammwe mubikuumanga butiribiri ngata insinuating mu kaseera kali akajja ne ku mirembe egyo egijja oba muli bamuwaŋŋanguse nga mukuuma ebifaananyi byammwe nga bwe mukaaba nga mumaze okukaddiwa nga baana bwe bababuuza ate kiki anti omusajja ono yatusaanyaawo nga mwalinga mwambadde amakanzu mutulukuse mu program eno yole tugenda kukwasaganya ku nsonga ezo bbiri tulina ekyobuwangwa olulimi n'ennono okwonooneka n'ebirala byonna naye njagala tugende mu maaso baani abavunaanyizibwa kukutta ekitiibwa kya Buganda oba okusaanyawo ekitiibwa kya Buganda Baganda ffennyini kuba mmwe mukwatiddeko abalabe bammwe ate abalabe bammwe bazze ne babagamba tugenda basaanyaawo ne mukitegeera buki naye omuganda gwototuula naye muteese ku ngeri gye musobola okwenunula bwe tuba tuli mu nsonga za kwenunula omuganda tomuyita era bw'oba omwagaza emirembe ebyo tobimutunuzaamu naye mugambe tulinayo akabaga tugenda kusanyuka kulya kunywa paka kuwulira bubi ne bwoga twagala biliyoni ennaku ezi nga biliyoni eweze ne mugambe tulina nsonga basajja batudde alajerani ebyalajerani biveeko bansonga basajja batudde jakuga ate kati njuki ani ensonga eyo agikulembedde naye gundi oyo omwesiga bulungi nze sisobola gundi oyo kujja waali nga kale gwe onootuula emabega enjuki gwe tomanyi netereka wali obagaye waliwo abakunamya abajja ate ne bwanaaba ono gwakugambye bw'omanyi nti oyo gundi agaba obutwa nga yategese ekivulu ekyo bajja kujja bajjule tugenda wali kunywa kwa bwereere n'okulya kwa bwereere nti ategese yali yawa obutwa
Gara kulaba bonna nga baku Mwana ye bwe omusajja oyo agaba obutwa. Njucho manche tugenda okukola. Tugenda kutegekawo ebyana ebiwala ebizina obulungi bimuzinire. Lero yerabira okutabula obutwa. Lero zijemwe. Abaganda b'ennaku zino tusekera mu programu y'abandi. Abaganda b'ennaku zino olumu kizibu okukyewala. Mami Njuki, abaganda b'ennaku zino ebyembi bisekero. Bwe mutuuza meeting ya kuteesa kutema mpenda kununula Buganda. Bw'ofuna ye 10. Nze bampita amanya. Naye ate erinnya libantuuma lyensinga okwagala lya musajja muyibo. Bamuyita Okonko. Wasomako akatabo ka Kinuwa Achebe? Things fall apart. Kakati omusajja oyo gwe bayitani karakita ki? Nga bw'owandiika omuzannyo naye nga gulimu sita waagwo. Balina bwe bakyogera mu Luzungu ye karakita ki? Ye main character. Ye main character. Yes. Kati Okonko ye main character. Yes. Mu katabo ka Things fall apart. Ebyedda bisasika. Kati waliwo kye nakola. Lina nganda ye gwe weeyisanga Okonko. Ne gundi yali yatera okikozesa. Mulindwa muwonge ku program ze. Oyo aduma buduminga Okonko. Kati Okonko yakera ku makya n'akunga abayibo. Abazungu bajja mu nsi yaabwe. Is it why your mafia? Kati basooka ne babakwata ne babatulugunya. Balinga babatungako amalobo kuno ne bawanika ebigundi bwe bati kati nga bo bebasekuli. Kati bwe bejjerera ne babatwala ne bejjanjaba ne bawona. Naye Okonko n'awulira obusungu n'aga naye abasajja bano ekitujooza kyekyaki. Kati n'akunga banne bagende bakole ki? Balwanyisa abasajja. Nabo ne bakkiriza ne bagenda balwanyisa baki? Abasajja. Ne bwe baatuukayo abazungu ndowooza nga balinga 10 balina ka ofiisi kaabwe wali. Akaba gavana. Kati omuzungu omu avaayo ajja babuuza mwe mugamba ki? Okonko kye yakola n'akwata omusajja omuzungu n'amutemako omutobe pa. Abayibo olwalaba omusajja ng'agudde wansi omusaayi gutiriika bonna bagwa wansi ne bakaaba. Wamabanga Okonko tusse kali wali okuduma okwo musajja otemye waaki otuleetedde ebizibu. Okonko agenda okukyuka ng'ekibinja ky'abayibo kiri wansi kikaaba olw'okutta omuki. Okonko n'akwata lino ekkubo bw'ati yasibira mu kibira n'agaa naye bano abasajja bendese bagudde wansi ate bwe bagenda okulagirira abazungu bali abasigadde bajje bankwate. Nolwekyo nze bajja kusanga nesse. Okonko ne yeeteekamu omugwa ne yeekola ki? Ne yeetuga. Abazungu olwajja ne basanga omwami w'omwafiya. Ne bamuga twagala otutwale mangu gy'akola ki? Musajja wattu n'akulembeza olubuto n'akkirira nabo mu kibira agenda agoberera obuufu bw'Okonko we yakoze eki. Kati batuuka mu kibira wakati ebigere bigenda bibalaga bwasambye obuddo bwakoze eki okutunula waggulu ku muti nga Okonko yeetuze alengejja. Kati atwere ono n'addamu n'akaaba ogwokubiri n'akaabirira abazungu. Kati mulaba mwe mutuleetedde ebizibu kati ffe omuntu wano bwe yeetuga tetumutwala muziika tumuziika eno.
naye abazungu olw'okuba balina kalica yaabwe nti bakola postmortem ne bamusalayo waggulu ku muti ne bamwetikka ne bamutwala ne bakebera ddala bakakase ddala afudde. Bwe baamala okukakasa nti afudde ne babaddiza omuki omulambo gwabwe. Era bano aba Umofia ne bakwata omulambo ne baguzaayo ku muti wali mu kibira we yeetugira we baguziika. Kati obunafu bw'abaddugavu bwe bumu. Ata akataliimu kabajooga. Kayimirira ku bifo byabwe ebigulumivu ne kabajooga. Kajja mu bifo byabwe omutuula enkiiko zaabwe ne kabajooga ne bakkiriza. Okiwulira? Atakuumira mpeera abatukuumira ye Katonda kuuma maaso moogi. Uganda ey'enkya